The Newsroom, where untold story is revealed. Mubeere bakakkamu naye temukoma kubanja kabaka wammwe okumye muliro mu bantu mubeere bakakkamu naye temukoma kubanja kabaka wammwe kubanga watali tebeera nono na buwangwa agawa baffa atatusiibula yalagawa omunene atatusiibula yalagawa bannange bwe nkayimba mpulira njagala nakkaaba amazima owulira ennyiike ku mutima amazima yalagawa baffe njagala okwebaza mmwe abagenda maaso n'okubeera nga mwongoberera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ate nammwe abasinzirira wabweru w'eggwanga kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala mukutu gwa BTN Media Beyond the Newsroom. Olunaku olwaleero nina omukulu gwenkyaziza agenda ogenda maaso n'okubeera nga oba oliawo mu maaso kaawo yeeyanjula nga nno si mulala muyimbi yayimbye oluyimba abamuzi batya okuyimba ku kadde nga kano nga lwoluteeka ku bunkenke abuuza yalagawa kabaka waffe. Oluyimba olwo nno lutambudde nnyo bangi bagenzi maaso n'okulutambuza ku mikutu nga TikTok n'emirala ku mutimbagano okweruli agenda maaso n'okubeera nga atweyanjulira mumanye ani gwendeese olunaku olwaleero. Ajjukira nti nno BTN Media tugamba vidiyo eno sooka ogiweka like etambulire ddala ate etuuke ne kwoyo omulala eyandiyagala ogenda maaso n'okubeera nga agifuna. Ow'ekitiibwa nsanyuse okubeera nga nkulaba olunaku olwaleero. Nange nsanyuse okusanga. Amanya oba tusooke amanya ga? Amanya yenze Big Deo. Big Deo. Musajja muyimbi. Yeah. Big Deo nsanyuse okulabako. Nange ku mukoto guno. Wow. Kakati Big Deo. Yeah. Omuyimbi w'eggwanga eyatuyimbidde akayimba akabuuza yalagawa. Tuwemu akapeera akayimba. Yalagawa baffa atatusiibula yalagawa omunene atatusiibula yalagawa bannange bwe nkayimba mpulira njagala nakkaaba amazima owulira ennyiike ku mutima amazima yalagawa baffe atatusiibula amazima oba ozaayanga n'otafiisa oba nkuyanja y'abanene abangi batakyusa nga kyekyavaako obuzibu oluyimba olwo nakalute ennaku 3 naye balina TikTok antimanyi mulufuna mumpagire era muluwagirire ddala temuwagira nze wabula n'abawulira Oluganda n'abawagira Obuganda mwenna temuli bya bufuzi kabaka wannono na buwangwa kuba waliwo oluyimba olubaddewo ate bambi abadde alwagala nnyo era nsobera akyalwagala nga lugamba kabaka watali tebeera watali sibeera kabaka watali tebeera nono na buwangwa kikinze ndi muganda obuwangwa bwange mbwenyumirizaamu empisa n'ennono ze naye nnyinza n'okuyimba esimu wano n'omuzzukulu wa mwanga wendi musajja wa kabaka nze tterekerwako ebivuga yenze Big Deo ennyimba ezimu zinoonye gye ziri ku TikTok ne social media wonna. Big Deo wavudde ku ki okufuna ekirowoozo ekimba oluyimba lunene nti yalagawa kabaka yalagawa kabaka abantu bangi batya okwogera simanyi lwaki Obuganda bukyaliwo n'Abaganda weebali kubanga Uganda tulina cultures ez'enjawulo naye kabaka gwe mutwe gw'Abaganda waliwo abagamba nti temuyina bakitammwe talina baana talina baganda be kabaka si wa Baganda be era kabaka si wa baana wa Buganda kabaka wa Buganda ate yeffe Baganda yeffe bakulembera ekikola Obuganda yeffe ekiffe tukola Obuganda ate ye Saabataka obutaka bwe tuliko wano mu Buganda ye nannyini bwo kati ekyalo ewaka bwe wabanga tuwali taata amaka gaba tegateredde ekyalo bwe kitabeerako chairman nakyo kibako ekibuuzo pulezidenti bw'atabeerawo wano kubaka tutubuuza kabaka nene bw'aba pulezidenti waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni nga taliiwo era Katikkiro mubuuza nti yalagawa pulezidenti waffe atubuuza prime minister bwe tubuuza nti yalagawa kubanga yamuyinako obuvunaanyizibwa era watabeera eggwanga terikola teritebenkera. Kakati embeera eno ya kabaka nga taliiwo kikuyisizza kityanga ggwe era wavudde ku kyofuna ebirowoozo ebiyimba oluyimba olubuuza nti kabaka aliwo? Tubadde bagumiikiriza okumala ebbanga ddene buli lwe bakuleetera information nga si ntuufu era Katikkiro omwetondera naye sijja kwetonda kuba tetuli ku buko kituvunaanyizibwako okubanja kabaka waffe waali ebbanga ddene nnyo wadde nti asobola okubeerako n'ensonga ze
enkusifu enekusifu naye kituvunaanyizibwako ku Baganda okumanya nti kabaka waffe ali luddawa. Era singa ebigambo bingi nnyo oluusi bambi n'okumuvuma bamuvumye ekitandiyetaagisizza naye singa yavaayo mu biseera ebituufu n'atubuulira ekituufu twandibadde tukola ebituufu. Naye kati abantu abamu bakoze ebikyamu olw'okuba nga tebababuulira bituufu. Kakati okusinziira ku ggwe olowooza naye kansoke kubuuza walawo akatambi akafuluma kabaka ng'abuuzaako Abaganda era mu luyimba mwekiri ŋŋamba Katikkiro aveeyo atubuulire kubanga ebigambo kabaka bye bagamba nti yayogera abantu tebamatira mu luyimba mwekiri. Abantu si bamativu n'ebyo ebigambo kabaka bye yayogera bye bagamba nti kabaka ye yabyogera. Addewo tebakutwala nga Ssekigwanyizi ayagala okubeera nga yenoonyeza ebyo by'okuttattana obwakabaka n'Obuganda. Sigenda kubeera kabaka mu bulamu bwange tekijja kubaawo ate era sisuubira kubeera Katikkiro. Wabula nazaalibwa ndi Muganda nja kusigala nga ndi Muganda era nja kufa nga ndi Muganda nga kabaka ye mukulembeze wange. Mu bufunze ki ky'otegeeza? Mu bufunze kyentegeeza nti abasirise musirike naye mu luyimba lwe nayimba nti kabaka waatali tebeera nono na buwangwa mulimu we nagamba nti wendigwawe oligwa ekyo beene ndayira wendigwawe oligwa ekyo beene ndayira. Waliwo abakyogera nga tekiriva ku mutobo ya mutima. Deo nga tumaliriza abubaka ki bwowa abalala Abaganda abali eyo? Abaganda abali eyo mbagamba nti mubeere bakkakkamu naye temukoma kubanja kabaka wammwe. Okumye muliro mu bantu. Mubeere bakkakkamu naye temukoma kubanja kabaka wammwe kubanga waatali tebeera nnono na buwangwa ate nga tuyimiriddewo obwakabaka buyimiriddewo ku nnono n'obuwangwa. Deo nga tumaliriza oli muyimbi oyimbye ennyimba kinakera ennyimba zo tusobola zijja ku platform ki? Nyina oluyimba lwa laavu baluyita Digobe. Nyina oluyimba olulala baluyita obulamu bwe bugagga. Obulamu bwe bugagga nga wadde ekitiibwa ky'omulamuzi bansimbi abayina sente bangi nga magulu gali ku bisenge. Olwo luyimba okyakalangako obulamu bumpi halo okyakalangako n'olya ku ntuuyo zo buno obulamu bwakupambana. Olwo nalwo gye luli. Waliyo olulala baluyita olintemye embale ono omuwala alintemye embale olintemye embale mwana gwe olinte. Olwo naluyimba ne muganda wange Tibwayi naye gyali HB4. Tuzijja ku platform zonna ezimanyikiddwa zonna. Gyeluli naye TikTok mupagire nnyo bannange. Kale ono nabadde Big Deo nange Deni the D-Squared bwe tubadde n'omwana Soda Export TV abaddewo nnyo ku kamera olunaku olwaleero. Bangambye omwana Soda nti bino ebintu bye tuli mu byadda yabitandika ku mulembe gw'abakafeero. Omwana Soda mwagala nnyo. Naye kyenjagala okubasaba nti subscribing, liking, sharing ate tewerabira ayita ku Export TV. Subscribing, liking, otugoberere. Namwe bannannyini TV abatuteeka mu kamera muli baakabi. Kale akumata kumi na mpeera banywanyi mbere bulungi atera mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.